Yes. The microphone. Sanyuka TV yasalawo kubati kimwe ekifuga mu entertainment eri butereevu kuba kireeta omukolo guno ogutegeeza abannayuganda n'abawagizi abawangidde ebbanga ddene mu mbeera bwetyo Sanyuka TV egambe ne TV zonna kasinge ensonga entereevu okutambulira ensonga yammwe the love of the industry n'okuba nti nno natambulira wamu era obugalo bw'omulira bwa Sanyuka TV n'abalala bonna channels ezenjawulo n'abamawulire mwenna tubalaba so tugenda kufuna oluyimba lw'eggwanga ndowooza katujje ndowooza edikenzo obusuuzi obutukulemberemu eyongereyo mu maaso gayibaddayo tukusanyuka TV tugikwata hedda kibiina semabina ekitwala ba musician oba abantu bonna abasanyusa oba abakompoza aba songwriters plus ne ba DJs ba dancers on all the supportive team tugenda nabo kintu kino okulaba nga ate tutambuza eddoboozi limu okulituusa erina okufuna ensonga lwaki twasalawo tukaminga this idea of coming together tusobole okuba nga twogeza eddoboozi limu twansonga tubadde divided solo ate tetufunyeemu atubali tusaba tubeereko united ate tulabe nakyo tuyinza kututwalawa era nga ensonga lwaki ffenna mutulaba tukuŋŋaanidde wamu okulaba ng'ate tugezaako okutema empenda tulitooba ekulakulana biseera ebisinga namuntu kimanyi bulungi abantu batutambenga disorganized yensonga lwaki wabaawo abayimbi abavudde bulaayo okujja wano ne bakola emirimu emirungi wano ate tebamaliriza batubiza feedback egamba nabano bande batekuleva eyo but they are disorganized so this time around tugezaako okulaba nga ebivaawo twogezeko eddoboozi limu tulaba tetuyinza tutubekulaakulanya twekuwate tututuuse eggwanga lyaffe naffe tubalirawamu bannange be bano n'abatasobodde kubaawo abala bali mukola eri wansi tuli baki naye eno yo komiti egenda okuba nga eripresentinga press olunaku lwamukyakaati tusanyuze nnyo okubalaba bannaffe era tujja kubeera soeka naye ebibuuzo byammwe before that akakiiko bakagenda kuba kabannyonnyola engeri gye tuli wano era tuli kukola mwaki kati nze nganze omukulembeze waako ale njagala okuintroduce nga erimmwe tulina twabamanye era amanyi kye tuliko nina bannange bajja kunyama webale nnyo akamabuuzi
pallaso, the Shimba, the Spice Diana. Protocol Federation yaffe bwetambula n'interim committee yayo tetwagala kubeera nga beera clear oba gwalamu ensonga. Kenzo Musuuza yakusaba otwanjulire akakiiko okubeera nako mu mbeera bw'eti then buli omu kyagenda batubuulire pinpoints ezitwesa olunaku olwalo then later tujja kukola omulamwa munene nnyo tuze ku mulamwa okutetenga music industry yaffe egadde yafa olw'ensonga ennyingi ennyo ebizimugezikubiriza ate nga tetandise ebizibu bino mu myaka 10 oba 2 bibaddewo kyokulaba era wano singa tebyakwatako generations ataliimu so tugezaako okufikisinga kintu ekibadde kijja kirya industry yaffe over the years tugezaako okufikisinga kintu kibadde kirya industry yaffe over the years kibadde ng'ekiwuka ekikirya naye nga ffe tumanyi nga olaba ekikajjo nga mulimu namujinga y'industry yaffe so tugezaako okujjangula mujinga oyo ate nga tetusobola kikola nga tetwegase as a unit tugezezaako bikola naye twalemererwa because buli omu nga president waffe wagambye atutambika disorganized abantu bangi babadde bafunamu disorganization yaffe ne ignorance yaffe obutamanya bulungi emirimu zaffe kati tubadde wano ebbanga eriwerako batugezaako okuyiga mulimu gwaffe munda mu byenda byagwo ate era tumanye n'engeri y'okuprotectinga kubanga munange bw'otakuuma kikyo ani anakikuumire so tetuseerera wano okutegeeza ye music business yaffe or what you call the music industry strictly about the federation kubanga federation eno twagala etuwenga umbrella eprotectinga eminye byonna tugenda kuba tumiziganya ebizibu byaffe ebyaba art industry ebiri mu music then tumale tubulize ensonga zaffe ki zetuyinza solutions tuyinza kukikola tutya okweyongerayo maaso moving forward from today ekyabulako abantu bangi naye tubale tutasooka kwetereza then tukola project lumu naye engeri gyoli twekikonyeko twakolamu changes netukwata madamu Julia netumuteeka mu finance ate finance committee nga ekulirwa mwami pepeku kakati era erimu David Lutaga eriko era ne Starhub kulako but so far kakati netukwata Spice ono netumufuula like nyumba wa pallaso. Thank you. ndowooza kansabe okubeera ku mukono gw'erinnyirawozi atudde mu mwali kuwire atudde mu kapasite kyebugiremu okuba omuyimbi then ekyakola Uganda National Music Federation. A group that has come to create unity and togetherness in the industry for the very first time. Where are you? Amanya Wapitali and Babazi, and I joined this team because I love music and I love the creative world, and it's been so long that so when I came for the meeting I was like, I have to be here and help to mobilize people to understand what is happening in the music industry, and that's why I'm here. I love music and I love to see the change that's happening. Amanya Medogos, also known as White Bender, Diwanonga Katukis. Whatever Katukis for committee, we have a mobilizer. I support the president, vice president, now to make sure artists above me, below me, show up and contact me and call of them. And we're going to do this. Hello everyone, my name is Spice Diana, and I'm a deputy vice on the Uganda National Musicians Federation. Tubaniriza mwena wabalitweka tako. This is for a good cause. Okulaba mateleza our business, which is music, and we are going to do this because for the very first time we are one and we're speaking one voice. Thank you. I'm the president of the Uganda National Musicians Federation. The number of people who are here, Kuzipa unity. Kutakuza the boss in you. You know to palm to the palm of the people. And what you will have to do. The way of our civil for now, make national to straight line. Amanya Gabimanta Shiba Galonji, as the vice president, our
federation yaffe eno era omulimu gwange nange gwe gumu ogwa buli omu wano n'abatatujoyinize leero kumeka sure we protect our business so that tugiryamu mu myaka egijja ne bazzukulu baffe. Thank you for coming. Manya Mampita Kansimean. I am an entertainer, a musician, and I am so privileged to be here. DJ Michael nakalimu ne Charles Narweka feno waffe wakuuma mpisa era moto federation yazze kutereeza mpisa z'abayimbi tusobole okuba tinaffe tufuna omulimu gwaffe nga tutambulidde wamu olwa Katonda n'ensi yaffe. Abaagala okusibira mutya amanya n'eddoboozi nze Hanson Baliruno era nga Baliruno nkola nga chief whip ku kakiiko kaffe aka federation. Omulimu gwange okumakinga sure nti buli kimu kitambula bulungi okulaba nti muzze mu bungi ne wansi eri olaba nti bali organized bulungi okulaba nga sobola okupumpa mwenna abayimba okulaba nga Yes, kumumanyira aka Alan Sonics, General Secretary. Omulimu gwange supportinga the president, the vices, in all different activities within Jabuzi Kwasaganya. So yes, we take over as a rule and now we are going to work at the job. Thank you so much. Nze Moses Matoglu, Kochebamba, nze yabirira bannaffe obulemu abaatisi ab'obulemu welfare and the welfare officer nayise nnyo nabalebe. Nze ndi muyimbi omugati ekiraka abantu abamu badde beyita bayimbi nga si bayimbi ne bakola ebintu ebitali bituufu ne batya erinnya ly'omuyimbi ate ng'oluusi ntosisaba endala nsalawo tukole ekintu kino ekisobola okuba nga ffenna kitwaidentifying ate era tukozesa eddoboozi limu kwesi tuzibira era nagakanekalimanyi pallaso ate era tutwalema spice down. Yes, baganda bange mwabaza kujja kunkana naffe olwaleero kuba butayimba obageza bwokutwala ssente za muntu yenna wabula nga twagala ba structuring industry yaffe tukolera awayonjo tufune n'omulimu gwaffe. Kuzimu ku nsonga zetugenda okwogerako omulimu ensonga ya telecommunications. Kimanyiddwa nti emyaka 2 egiyise telecommunication companies zaffe nnungi eziri mu Uganda ezoperating eziriwo n'ezaggalawo nga zibadde zitradinga music naffe mu kintu mu nkola gye bayita ya CRBTs oba ringback tunes, ringtones. Naye tugenza okwetegereza ng'emyaka egyo gyonna nga ensi yaffe gyezeezimbibwamu nga omuyimbi tafuna fair share ku content gwe tukola bannange tuteekamu obudde bungi tusacrificing ebiseera bingi twerekereza bingi tusula mu studio ffe mulaba nga tubakolera music ono abajjanjaba n'abayisa mu mbeera ennyingi. Music waffe yafuuka utility nti mumukozesa amaka gammwe n'emayumba nga bwe mukozesa amazzi oba amasannyalaze. So naffe just twagala tubeere structured era nga njagala okwanjula the beautiful Vice President Stargirl Spice Diana ensonga eno agibatotolere with more details. That was the introduction of the telecommunication saba twala kakisa kano ensonga ozinnyonyola abayimbi nga tetulya ku mulimu just nti tugenda kupafominga nga twewuuba buli lunaku n'okeera oli mbala oli mbale oli jinja at the same time nga tolina n'ofuna dde akadde okuwumulamu ng'omuyimbi naye ng'ate waliwo bangi abafuna mu mulimu gwo. Tulina telecos abasinga mumwe mulina obuyimba baffe mu masimu gammwe olina akasiri regular buli mwezi bakusalako emisolo 200 oba omuyimbi yenna gw'oyagala nga bwetusapootinga n'ogamba kangula akayimba ka Spice. Tuli millions and millions of Ugandans era tukimanyi bulungi nnyo sekta ya music buli omu gwatambulira ekidongole kiyita buli wamu music waffe yatambula naye nobulukuka enkeera ng'omuyimbi ng'oli mwavu
oluyimba otaddemu millions and millions of money no promoting oluyimba olwo ne lukwatayo kampani nejja neteekako nnusu 200 be batema buli mwezi kufaaniwo aweza miziriwo naye nga percentage gy'olina nga content creator olina 1%. Bannange mwenna bali wano muli exposed, is that fair? 100%. Ng'omuyimbi nannyini content creator olina 1.8. Government netwala omusolo gwa 50%. Telecoms nezijja nezitwala 35%. Betuyita SMS wano baani badimaka n'atwala n'ekisinga omuyimbi. Naye nga gwe asula atunula ku mpeo wa promoting oluyimba lwo ate nga tolina ne weerekereza bangi batunda n'ebyabwe ne bawayo mu bulamu bwabwe okuba nga afunayo akayimba. Naye nga ffenna tukimanyi omuyimbi w'e Uganda yasinga okunyomebwa ate nga ffe tusinga okuteekamu obudde mu mulimu gwaffe. Naye nga kiri feya. Naye nga ate sente zaffe zifiire mu maofisi g'abasajja. So n'olw'ensonga eyo ne 1% eyo gye mbagambye 1.8% tetugifunangako. Esente zino zisoloozebwa. Ku risaaki waffe bwe tukoze nga ffe waliwo estimate eraga nti buli mwaka sente ntono ezikolektingibwa ziri mu buwumbi 7. Ono yeewuunyiza obuwumbi 7 lukolektingibwa okuva mu callback tunes.